bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Mukama waffe Yesu Kristo n'olwaleero nkwanirizaako omwana wa Katonda omuwendo mungi. Mukama yeebale kulabirira n'okukukuuma. Tumwebaza atuwadde omukisa nate okujja mu maaso ge okuyiga ekigambo kye n'olunaku lwaleero. Kizito Muluya Hannington muweereza munno w'enjiri eno ya Kristo. Nze mbeera emabega w'omuzindaalo okwogerako naawe ku bigambo bino ebikulu nga tuzuula emikisa Katonda gye yatuwa na butya bwe tusobola okugikozesaamu. Tuli mu wiiki eno ey'okuyiga ku bigambo ebikulu ebikwatagana n'obuwanika, era twakyetegereza ku ky'okuyiga kyaffe kyasookera ddala nti omuwanika abeera atereka ebyo ebitali bibye naye ng'abikozesa nga nannyini byo bw'ayagala. Bwetyo nno bwe tuzze tukizuula nti Katonda waffe yatuwa byonna ebiri mu nsi tubiwanike, naye nga si bya mu nsi byokka, naye n'emibiri gyaffe nga kitugwanira okugiwanika obulungi. Twetegereza nti n'ebyokulya bye tulya n'ebyokunywa bye tunywa tusobola kitugwanira okubyekkaanyanga bulijjo nga tetunnabiteeka mu mubiri guno, kubanga twakirabye nti omubiri gyaffe ye yeekaalu ya Mukama, Omwoyo Mutukuvu mw'atuula. Si bwetyo bwe twasomye mu ssuula y'Abakolinso ekisooka essuula ey'okusatu olunyolo 16, Bayibuli yatunyonyodde bulungi n'egamba nti Omwoyo wa Katonda abeera mu ffe, era n'ayongerako ekigambo ekizibu ennyo n'agamba nti bwe tuzikiriza yeekaalu ya Mukama naye agenda kutuzikiriza. Kale twalabye ng'emibiri gyaffe kikulu nnyo okugikozesa mu ngeri esingako obulungi. Manyi ng'ojjukira bulungi ebyatuuka ku mulenzi oli ayitibwa Danyeri bwe yali nga agenze mu nsi eya Babulooni. Omanyi bulungi bw'osoma essuula esooka lunyolo lw'omunaana, ye luno kandukusomere kubanga lutuwa ekifaananyi ekisingako obulungi ku butya bwe tuyinza okukozesaamu emibiri gyaffe. Danyeri essuula emu olw'omunaana actually lwagambye nti naye Danyeri n'ateesa mu mutima gwe obuteeyonoonyesanga n'emmere ya kabaka newankubadde n'omwenge gwe yanywanga. Kyava asaba omukulu w'abalaawe aleme okweyonoonyesanga. Katonda anoonyaayo omuvubuka mu mulembe guno agenda okugamba nti sigenda kweyonoonyesa na byakunywa bya nsi eno byenywa, sigenda kweyonoonyesa na byakulya bya nsi eno byerya, sigenda kweyonoonyesa na mpisa eziri mu nsi muno olwaleero. Kituufu essanyu lisibuka mu ndongo, bavuka bangi bagaggawadde okuyita mu kkubo ebikkiri n'ebirala bye bakola, naye Katonda yeetaagayo omuvubuka agamba nti nze sigenda kweyonoonyesa, kampeereze Katonda mu ngeri esingako obulungi. Lwaki tobeera omuvubuka oyo aweesa Katonda ekitiibwa? Lwaki tobeera omuvubuka oyo? Kubanga Katonda akulabula n'akugamba nti weewaawo kituufu by'okola byonna naye bikole olw'ekitiibwa kya Katonda. Bwetyo bwe twetegereza mu Bakolinso ekisooka essuula 10:31, njagala kukutegeeza mukwano gwange mwannyinaze, ne Danyeri akyogera bulungi nno mwana wattu. Bw'osoma essuula eri 12, njagala kukusomerayo olunyiro olusooka n'olwokubiri kubanga lunnyonnyola bulungi nnyo ensonga eno etegerekeka bulungi. Wuliriza. Kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Katonda ayagala tuweeyo emibiri gyaffe ye ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda nga kwe kuweereza kwaffe okw'amagezi. Osanga abaana bangi Katonda be yawa ebitone by'okuyimba naye nga bayimbira mu mabaala, Katonda be yawa ebitone by'okwogera naye nga boogera mu bifo ebitaweesa Mukama Katonda kitiibwa. Agambye tukozese emibiri gyaffe mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Omukwano omwagalwa, njagala kukutegeeza butegeeza nti Katonda yatuwa emibiri gyaffe tugikozese mu ngeri emuweesa ekitiibwa. Olunyiro olwokubiri lugamba bwe luti, tuli mu Baalumi essuula 12 olunyiro olwokubiri lugamba, so temufaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Omwana wa Katonda omwagalwa, nga tukozesa emibiri gyaffe
nga tukozesa obugagga Katonda bw'atuwadde. Agambye tuteekwa okukema Katonda by'ayagala. Tekitugwanira kufaananyizibwa nga mulembe guno, kubanga ffe we tuli wano si waffe, tuyitawo buyisi, tulina gye tulaga. Katonda gy'atuteekedde nga bwe bwakabaka bwe. Omukwano mwagalwa, omubiri gwe gukozesezza otya? Ekyokuyiga ekyo kyabadde kikulu nnyo nnyini ddala. Negattaako mu kyokuyiga eky'olwaleero nga tunuulira kye bayita talanta ez'enjawulo. Njogedde ku bayimbi ne ŋŋamba nti bangi Katonda yabawa amaloboozi, naye bayimbira mu mabaala, bayimbira mu biduula, bayimbira mu bikiri. Omukwano mwagalwa, negattaako tusabe Mukama anaatulungamya mu kyokuyiga kino. Katonda waffe essaawa eno yeeyiyo, jangu oyogere n'abaana bo okuyita mu kigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, abaana ba Katonda abalaba ebigambo bino, njagala kutegeeza nti Yesu Kristo yannyonnyola ku bubonero obunaabaawo ng'ateekateeka okudda kwe. Era yategeeza abayigirizwa be okubeera abeeteefuteefu n'okutunula nnyo ebyo ebigenda okubeerawo. Era bwe yali ng'ayogera ayina olugero lwe yabagerera, ng'ayogera ku lugero luno lumanyiddwa nga olugero olw'ettalanta. Yesu Kristo yayagala abayigirizwa be bategeere kye yali ayagala okutegeeza n'okubagamba. Yabagamba nti obwakabaka bwa Katonda bufaananyizibwa omusajja eyatambula n'agenda mu nsi ey'ewala, era n'ayita omuweereza we n'amuwa ebintu bye ebirungi. Tuli eri mu kitabo kya Matayo essula eya25 olunyiriri luno olw'14 n'olw'15. Emboozi eyo njagala kukkiriza nti wagiwulirako, nyinza obutagisoma yonna nga bw'eri, naye njagadde kuggyiramu ebintu ebikulu ebikwatagana n'ensonga eno emanyiddwa nga eya talanta. Olw'14 mu kitabo kya Matayo essula eya 25 lukulu lwogera ebigambo bino nti, kubanga bulinga omuntu yali agenda okutambula mu nsi endala, n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. Naawe omu ettalanta 5, omulala 2, omulala 1, buli muntu ng'obuyinza bwe bwe bwali n'agenda. Njagala kutegeeza olugero luno terwogera ku kintu kirala kyonna, naye lwogera ku ggwe nange, nga buli omu Katonda yamuwa talanta ey'enjawulo, yamuwa ekitone eky'enjawulo. Naye ekibuuzo kyaffe olwaleero ekiri mu ddiiro kigamba nti talanta eyo Katonda gye yampa, talanta Katonda gye yakuwa, ogikozesa ki? Ogikozesezaawa? Ogikozesa mulimu ki? Ekibuuzo ekyo bw'onaabanga ofunye ansa yaakyo, njagala kutegeeza obulamu bugenda kunyumira, era ogenda kubeera n'obulamu n'essuubi ery'obulamu buno ate n'essuubi ery'obulamu obujja. Ekyennaku ekiriwo, abantu bangi batunuulira nnyo essuubi ery'obulamu buno ne beerabira nti waliwo essuubi ery'obulamu obugenda okujja. So nga essuubi ery'obulamu obugenda okujja, omwo mwe tugenda okubeera emirembe n'emirembe nga tewali kukaaba, tewali kulumwa, tewali kubonaabona. Bayibuli egamba nti laba byonna mbizizza bujja. Bw'atyo bw'ayogera eri mu kitabo kyakubikkulirwa. Katonda agenda tusangula amaziga, Katonda agenda kutuggyako ennaku, agenda kutuggyako ebitukaluubiriza, naye tetusobola kutuuka mu bulamu obwo okuleka nga tutegedde Katonda waffe kyayagala. Omukwano mwagalwa, olugero lugamba nti Yesu Mukama waffe ng'amaze okugera olugero olwo olw'omusajja eyawa talanta abaweereza be ab'enjawulo, n'agenda mu nsi endala, yatuuka ekiseera n'akomawo. Era bw'akomawo n'atandika okubasaba ettalanta ze yali abalekedde. Newankubadde nga bwe yali agenda teyabagamba nti bazivisseemu, naye kye kyali kyetaaga okukolebwa. Bayibuli etunnyonnyola nti we yaweebwa 5 yali avissizaamu endala 5, yaweebwa 2 yali avissizaamu endala 2, yaweebwa 1 ye n'agitereka n'agiziika n'agikukunika wala. Bw'agikukunika Mukama we atuuka okugimusaba ng'agiggyayo nga bwe yagimuwa. Waliwo abantu abakukunisa ettalanta zaabwe nga bazikwese wala nnyo, eddoboozi nga taliyimbisanga nako kuva Katonda lwe yalimuwa.
njagala kutegeeza nga bwe tuze tuyiga nti Katonda agenda kutusaba embalirira y'ebyo bye yatuwa n'eddoboozi lyo Katonda yeetaaga okumanya walikozesa ki. Kale nze kyenva njogera nga seebalirira nga njogera naawe buli lunaku buli kaseera oba oliawo Katonda atuyambe tukyuse obulamu bwaffe, kubanga eddoboozi lino yalimpa nga n'ensonga enkulu lwaki alimpadde. Oba oliawo njogereko naawe ku kigambo kya Katonda. Omukwano mwagalwa, njagala kutegeeza nti Katonda yawa ffenna talanta zaffe, naye abo abazikozeseza mu ngeri ezisingako obulungi agamba nti gwe wamma yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Essanyu lya Mukama wo si kirala naye we bwakabaka obugenda okujja, we bwakabaka Katonda bw'atekedde. Ebbanga lyonna nzize nkugamba nti Katonda tatondangako kubeera mu bulamu bwa kunyigirizibwa kukaaba na kusinda, naye Katonda ayagala tubeere mu bulamu obumusanyusa nga naffe butusanyusa, ng'obulamu obwo bwe tugenda okubeeramu emirembe mu nsi empya gy'ategekedde abamwagala. Mwana wa Katonda omwendo mungi, njagala kutegeeza nti Yesu Kristo mwetefuteefu okukomawo okutusaba buli omu talanta gye yamuteresa. Naye yo ogenda gijjayo ng'efaanana etya? Ogenda gijjayo ng'ogivisizaamu? Ogenda gijjayo nga bwe yagikuwanga bwe wagiziika n'ogitereka? Oyo nno yakola bw'atyo, yamugamba nti asuulibwe muliro ogutazikira ewali okukaaba n'okuluma obujiji, kubanga teyategeera lwaki yaweebwa talanta eyo. Olw'ekyo mukyala gwe olina eddoboozi eddungi, njogera ku muvubuka gwa ndaba. Ekyamazima enneeyisaayo nnungi naye ogikuzisizaawa. Mwana muwala olabika bulungi, n'ekyo kitegeeza tambula ng'oli bwereere na kugenda mu mabaala gye oba okozesa obulungi bwo. Jenga obukozese mu kkanisa ng'oyaniriza abagenyi. Njagala kutegeeza Katonda yatuwa buli omu talanta mu ndabikayo, mu nfaananayo, mu kikula kyo, mu ngeri yo yonna. Ekyo yakikuwanga bwe bugagga bwo, kubanga ekyo ky'osobola okukozesa n'oleetera Katonda ebibala bingi. Mwana wa Katonda omulungi, njagala kutegeeza nti Katonda mwetefuteefu okulabanga atuwanirira okukozesa obulungi talanta zaffe. Omuwandiisi w'ekitabo kya Makko essuula ye-13 awandiika bulungi nnyo mu lunyiro lwa 34 ebigambo bye njagadde okugabanako naawe. 34 Makko 13 agamba nti ng'omuntu eyaleka ennyumba ye n'atambula mu nsi endala ng'awadde abaddu be obuyinza, buli muntu omulimu gwe, n'alagira omuggazi okutunula. Kale mutunule, kubanga temumanyi mukama w'ennyumba waalijjira, oba kawungeezi oba ttumbi oba nkoko ekookolima oba nkya. Atera okujja amangu n'abasanga nga mwebase. Era kye mbagamba mmwe mbagamba bonna nti mutunule. Kye njagala okubagamba wiiki eno mukwano gwange mwanyinaze alaba ebigambo bino, kutunula. Kubanga tetumanyi mukama waffe wa waanajjira. Ebyawandiikibwa bitulaga nti obubonero bwonna obw'okudda kwe bwaggwaayo. Ebyawandiikibwa bitutegeeza nti mukama waffe Yesu Kristo atudde ku ntebe ey'ekisa. Buli lw'aba ayagala okujja naye ng'agamba nti Kizito tannatereera. Alinze lunaku kitaawe lw'anaamugamba nti kati genda olune abantu bange. Naye bw'anaabanga ajja ettalanta gye yakuwa anaasanga wagiziika mu ttaka oba anaasanga wagivisaamu. Njogera kafiga kakalungi k'olina, si ke kasinga okweyagaza? Oba liiso eryo kiki ekisinga okweyagaza? Ekyo Katonda yakikuwa mwana wattu ku mubiri gwo nga kigenda kumukolera okuleeta abantu abalala bangi okubasembeza eri Katonda. Njagala kutegeeza muvubuka gwe oyambala essuuti eyo n'ekunyumira naye ogikozesezza luddawa. Bavubuka bangi mbalaba nga baba bagenda mu kkanisa bajjira mu bigoyegoye ebitategeerekeka. Mbalabe baba bagenda mu kusinza, mwana wattu n'ayambala n'omubuga nti kiki nti kanvaasa nti wiikendi. Naye nga bw'aba agenda ku mulimu n'ayambala mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa, naye ate bw'aba ajja mu kkanisa n'ateekamu t-shirt. Omwana wa Katonda omulungi, kitugwanira okukyusaamu mu bintu ebyo. Kitugwanira okubeera nga tweteeseteese mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa.
bw'abanga talanta gye yakuwa yakwambala n'onyuma n'onyirira gikozese bw'oyita wonna bagambe nti alagawa tanti agenda kusinza Katonda nannyini ggulu n'ensi. Oba kayingidde ako. Mukama waffe atusaasire. Njagala kutegeeza nti omuvubuka oli ayogerwako nga sina kutwala muvubuka oyo, njagala nnyo weetegereze ebyaliwo nti ono eyafuna ettalanta 5 yamanya ekyokuzikozesa era yazivissaamu ettalanta endala 5. Mukama we bwe yajja n'amugamba nti mukama wange kwata, n'amugamba nti weebale, oli muddu mwesigwa mulungi, muweereza mulungi, yingira mu ssanyu lya mukama wo. Ebigambo ebyo twabisomye eri Matayo 25. Bw'osoma olunyolo lw'16 Bayibuli we kunnyonnyolera ebigambo ebyo. 16 agamba nti n'asookeraawo okunoonya ebbanga bw'anaamuwaayo. 16 gye tuliko wano Matayo 25 agambye amangu ago oli eyaweebwa ettalanta 5 n'agenda n'azisuuzaamu n'avissaamu ettalanta 5 endala. Bw'atyo n'oli eyaweebwa ettalanta 2 n'avissaamu 2 endala. Naye oli eyaweebwa emu n'agenda n'asima mu ttaka n'akweka effeeza ya mukama we. Kitalo nnyo okusima mu ttaka n'okweka effeeza ya mukama wo. Kitalo nnyo kusima mu ttaka n'okweka effeeza eyakuweebwa. Kitalo nnyo kusima mu ttaka n'otakozesa birabe ebyo Katonda bye yakuwa. Kitalo nnyo kusima mu ttaka ng'omuvubuka gwe twali badde tusuubira ayimba mu kkanisa kakano ng'oyimba mu biduula. Effeeza ogiddidde ogisimyeko ettaka ogiziise. Kitalo nnyo kubanga gwe yaweebwa effeeza wagisimira mu ttaka nga kaakano omwana wattu ekifo ky'okusinza Katonda nga ly'essuubi lyo ge maanyi go, kaakano ng'amaanyi oganoonya mu masabo. Kitalo nnyo ettalanta ogiziise mu ttaka. Saba Mukama atuyambe okutanula leero tuziikule ettalanta zaffe ezibadde ziziikiddwa mu ttaka. Mukama atusaasire ziveeyo ettalanta ezo zimuwese ekitiibwa mu ngeri esingako obulungi. Lunyolo 17 lugambye nti n'oli eyaweebwa ettalanta 2 n'avissaamu 2 endala, naye oli eyaweebwa emu n'agenda n'asima mu ttaka n'akweka effeeza ya mukama we. 19 awo ebiro bingi bwe byayita mukama w'abaddu bali n'ajja n'abala nabo omuwendo. Yaweebwa 5 n'aziggyayo ng'alina 10. Yaweebwa 2 n'aziggyayo ng'alina 4. Yaweebwa emu n'agiggyayo nga bwe yali kubanga yali agisimidde mu ttaka ng'agiziise. Bassebo ne bannyabo, olugero luno tutegeeza nti tugenda kuwa accountability ku ebyo Katonda bye yatuwa. Katonda obusobozi bwe yatuwa yabutwesigisa. Buli omu olina ky'osobola okukola, buli omu olina ky'oyinza okwongera ku bintu ebiweesa Katonda ekitiibwa. Olina ky'oyinza okukola n'ogasa abalala. Olina engeri ky'oyinza okukozesaamu obulamu bwo n'ettalanta z'olina okulaba nga waliwo omuntu alokolebwa, okulaba nga waliwo omuntu atereera embeera ze. Naye njagala kutegeeza abantu bangi badidde ettalanta olwaleero baziziise. Abantu badidde ettalanta bazikozesa mu ngeri yaabwe gye bandyagadde. Njagala kutegeeza kitugwanira okukozesa ttalanta ezo mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Abantu bangi njagala kutegeeza Katonda yabeesigisa n'ettalanta ezo, naye njagala kutegeeza bazikozesezza kwegasa bokka na kugaggawala na kuzimbagata mbuto ne batamanya nti ssaawa yonna bagenda kuzireka. Omukwano mwagalwa, njagala kutegeeza nti Katonda mweteefuteefu olwaleero okukuwa amaanyi n'amagezi butya bw'oyinza okukozesa ttalanta yeeyo. Ttalanta zenjogerako oyinza okuba nga tonnazitegeera, naye mperekeraako mu kitabo ky'Abakolinso ebbaluwa esooka olunyolo lw'12 alava essula ye12 tusome ebigambo ebiri awo bikulu nnyo bwe tuuka ku nsonga eno eya ttalanta. Abakolinso ekisooka essula 12 omuwandiisi waawandiikira ebigambo ebikulu n'ayogera bw'ati. Wuliriza, agamba nti kale nno abooluganda eby'ebirabo eby'omwoyo saagala mmwe obutabitegeera. Tayagala tuleme tegeera ebirabo bino ebifa ku byobulamu eby'ebirabo eby'omwoyo. Olwokubiri mumanyi
bwe mwali ab'amawanga nga mwakyamizibwa eri ebifaananyi ebitoogera nga mukyamizibwa mu ngeri yonna. Kyenva mbategeeza nga si wali muntu bw'ayogera mu mwoyo gwa Katonda agamba nti Yesu akolimiddwa, so si wali muntu ayinza okwogera nti Yesu ye Mukama. Njagala kutegeeza teri muntu ayinza kwogera nti Yesu ye Mukama waffe wabula mu mwoyo mutukuvu. Njagala kwebaza ggwe agezaako n'okulwana okulaba nga osinza Katonda mu ngeri ekwesa ekitiibwa. Abantu bangi mumanyi Katonda, naddala wano ewaffe mu Afrika mu Uganda Katonda tumumanyi kubanga ekyo tukuzibwa ewaka nga buli omu akubirizibwa okusinza Katonda. Si nsonga oyinza okuba nga doctrine gy'osinziza oba oli awo nga tezinnyonnyoddwa bulungi, naye kyentegerera ddala nti Katonda mu mutima gw'omumanyi, era bw'obeera ng'omumanyi gwe gwayogerako wano tosobola kwogera nti Yesu Kristo ye Mukama okuleka nga omwoyo mutukuvu yakuliko. N'olunyo olwokuna lwe njagala okutuukirako kubanga lwogera bulungi nti naye waliwo enjawulo z'ebirabo naye omwoyo ali omu. Abantu bangi mulwanye nnyo tubafaanane, abantu bangi mwagala nnyo tubeerenga mmwe, naye njagala kubategeeza olwaleero nga nsinziira wano nti tuli bantu banjawulo. Katonda ffenna yatutonda nga tuli banjawulo. Abantu bangi baagala buli omu akole nga ye bw'akola, naye ng'ate yeerabidde nti twaweebwa talanta za njawulo, naye talanta ezo ez'enjawulo zaatuweebwa nga tulina ekigendererwa kimu ky'ekyokutuukiriza ebyo Katonda waffe by'ayagala. Weetegereze nnyo olwokuna lugamba actually olwokutaano nti era waliwo enjawulo z'okuweereza era Mukama waffe ali omu. Waliwo enjawulo z'okuweereza naye Mukama waffe ali omu, kubanga omulala omwoyo yamuweesa ekigambo eky'amagezi. Waliwo abantu nga bo bagezi bugezi nga teriiyo bw'abanga mwana ng'asoma, teriiyo nnamba ne bw'abanga yagisomako oba oli awo nga tagisomangako ng'afa nnyo okutereeza n'atetenkanya era waakiri n'afunako makisi 5 bw'ebanga ya makisi 10 nga mugezi. Njagala kutegeeza nti Katonda yawa abantu ebirabo eby'enjawulo, naye n'ekimu ku byo agambye nti kyekirabo eky'amagezi. Ayongerako ekirabo wano ekirala ekikulu era agambye era waliwo enjawulo z'okukola naye Katonda ali omu. Naye buli muntu aweebwa okulagibwa okw'omwoyo olw'okugasa, kubanga omulala omwoyo amuweesa ekigambo eky'amagezi n'omulala aweebwa ekigambo eky'okutegeeranga kuba omwoyo oyo, omulala okukkiriza. Bino byonna birabo Katonda bye yatuwa naye nga kitugwanira okubikozesa mu ngeri esingako obulungi era engeri ey'okuweesa Katonda waffe ekitiibwa. Njagala kutegeeza mukwano, ebirabo ebiri wano bingi naye buli omu ayinako ebibye. Omulala ebirabo eby'okuwonyanga, waliwo omusawo akujjanjaba ne bw'aba tannaba kujjayo mpeke n'owulira ng'owonye, kyekirabo kye Katonda kye yamuwa. Naye ekibuuzo ajjanjabira wa era bw'abanga ajjanjabye ekyamazima ekirabo ekyakikozesezza atya? Abasawo bangi bawaddeyo obulamu bw'abantu nga balaba, tubalaba ku mawulire ag'enjawulo, oli n'agaanira ddala okumukolako olw'okuba nga tannaba kusasula nsimbi, omuntu n'afa nga amutunuulira. Ekirabo akirina n'engeri gy'akikozesa nga si yeweesa Katonda ekitiibwa. Abayimbi bangi Katonda bawadde amaloboozi naye ennyimba ze muyimba ziweebuula Katonda, tezimuweesa kitiibwa. Leero trend eno gye tulimu sigitegeera butegeezi, kubanga ensi eyonoonese nga bw'oyimba eby'amagezi mbu tebakyabiwulira, bawulira bya kisiru. Abayimbi nabo ne bakyusa trend. Bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza nti gwe yaweebwa ekirabo ekyo Katonda agenda kukuvunaana, newankubadde ng'ogamba nti abantu tebabiwulira, naye njagala kutegeeza Katonda agenda kukubuuza wakozesa otya ekirabo kye nakuwa. Talanta ogiziise, otandise gikozesa bintu bitaliimu makulu olw'okuba ng'ofiira obulamu buno. Abaana ba Katonda balungi, Sitaani kaleme kututuusa awo. Sitaani kaleme kututuusa awo, kubanga bw'anaatutuusa awo kitegeeza agenda tukozesa buli kimu olw'okuba nga atuteze ebyobugagga bw'ensi eno, olw'okuba nga atuteze ensimbi n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Njagala kusaba okozese bulungi ekirabo kyo Katonda kyakuwadde. Nange Mukama musabe anyambe nkozese bulungi ekirabo kyange, kubanga agenda kumbuuza butya bwe nakozesa ekirabo kyange. Olw'ekyo mwana wa Katonda omulungi, nako lwaleero njagadde nnyo
otegeere nti Katonda bw'agaba ebirabo abiwa oyo omuntu gw'aba akiwadde oba gw'abiwadde nga yalina obuvunaanyizibwa bw'enkomeredde ku birabo ebyo. Katonda n'asigala kutunuulira butya bw'ogenda okubikozesa. Katonda n'asigala kutunuulira n'akusindikira omwoyo we n'ayogera naawe ng'akutegeeza nti oba oli awo engeri gy'okozesezaamu ekirabo ekyo si eyalisinze era si yalibaddeyo obuvunaanyizibwa. Abantu bangi balabuddwa ku butebe bakozesa ebirabo byabwe naye oba oli awo nga bagaanye okuwulira n'okukkiriza. Njagala kujjukiza mukwano gwange nga mmaliriza nti Katonda agenda kusala omusango gwa buli kigambo ekikolebwa wansi w'enjuba, naye ng'atandikira ne ku birabo bye yatuwa, kubanga yatuwa obuvunaanyizibwa nti tusuubirwa okuwa accountability. Bw'obanga osomye ne weetegereza olunyiri luno lwe tubaddemu lwa Matayo lutulaze bulungi nga Katonda agenda kuwa yatuwa ebirabo naye agenda kutusaba accountability. Katusabe Katonda atuyambe tubeere abeesigwa n'embirabo byaffe byatuwa. Katwebaze. Mukama tuwadde ekisa kino okwagalako, tulungamye tuwa amaanyi n'amagezi okukozesa obulungi ebirabo byaffe ebyenjawulo. Obeere Katonda waffe naffe tubeere baana b'ebbanga lyonna, kubanga tusabe nga twegayirira okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abeere wamu naawe. Weeraba. Somezebwanga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda mu pulogulaamu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda.